Abaddukirize basitanye okujja omulambo gw'omukyala afidde mu kabenje akagudde kakerenge ku luguudo lw'ebbombo olubalama lukulana namba UBD 370 okutumira emmotoka bbiri okuli forward namba UBP 7 ne takisi namba UX 332F ng'abantu abadde mu takisi bana kiteebereza okuba nti bafudde. Lweva abadde avuga amayinja nti akoze ensobi ng'asala oluguudo bw'aviidde okukuba takisi aye takisi n'ekuba lukulana. Agenza okulinya bureeki nga tekyasiba mukona n'abuli wa takisi abadde paakinze wano n'etomede omukazi n'omulala bamutuje. Akabenje kano kavudde ku forward ebadde eva ku kkubo nga takisi ebadde esimbye ng'ejjamu omusabaze wano lukulana ebadde egenda Lwero ng'edduuka netomera forward nayo okugwira takisi negitomera emipiira negidda waggulu. Ono alaba mu mmotoka ono alabamo n'emmotoka n'amusanga n'amulinnya n'ameta buleesi n'amugatawo bugasi awo tebasitanye okujja omulambo gw'omukyala abadde wagambidde emipiira gya lukulana okakana nga bufunye emmotoka esobodde okuyambako okumugjayo. Munnafomu nga emmotoka emutuddeko ng'emipiira gimutuddeko naye nebaza abavubuka b'ekitundu kino nti bakoze ekisoboka kyonna ne bakwatiramu ne poliisi ne basobola okuleeta emmotoka endala nesobola okuba ng'esiseemu bweti ne basobola okusikayo omuntu oyo atanaba kumanyikibwako wa gy'abadde ava. Abo tebategeeza nti ekifo kino kyabulabe ng'emmotoka zidduka nnyo. Tuziba tulina mu kitundu kyaffe kyagazeetingibwa kya factory area oluguudo luli bisi oluguudo olumala okubeera bisi tetwafuna chance kuterawo campus. Emirambo poliisi gijjo negitwala mu ggwanika emulago ng'okulonyiza bugenda mu maaso. N'abantu abeerako bafunye ebisago eby'amaanyi mu kabenje akagudde mu mabira mu kyekikeseza olwaleero. Akabenje kagudde lwankima mu mabira agasooka ku luguudo oluva e Kampala okudda e Jinja. Tugenzeeko mu ddwaliro ekkulu gye tusanze emmotoka ya poliisi okuva mabira ng'eresa abantu abadde balumiziddwa era nga kabadde kayisanyo. Ono gye tuvudde ntugenda mu mabira abalala gye badde bakyalemedde nga batema mmotoka takisi namba UBP 693V. Kitegerekese nti emmotoka eno etomede kenyinedole ebadde yafidde mu luguudo nga takisi egiyingiridde mabega. Wabula mu kudda mu ddwaliro ekkulu ate tusanze akabenje akalala nga dereva wa tipa abadde ayise emmotoka endala esagaze. Mmotoka emulebedde neyingira emmotoka endala ezimunyigira wakati era tusanze alaje n'okumugjayo. Oluvala okugibwamu ne munne bateereddwa mmotoka y'abalwadde eddwaliro lya International Hospital ejinja tutwala mu ddwaliro Kawolo okufuna obujjanjabi. Dr. Joseph Kibiru akulira eddwaliro lya Kawolo naye abadde mu kubasisa okujja gy'abagudde kabenje atunnyidde ebibaddewo. Kyokka dereva abadde avuga tipa amaze kabasa ebyebungula balemesezza okumutunga ebiwundu ebinene ku mutwe ogubadde okuvamu omusaayi. Kabakusanyalaze tebagenda musawo batungaira ndidde obulumi obwenamanyinkafunidemu kabenje oba mu mabira awo tubadde tuva kuziika n'emikono mpulira gyonna giri kusanyalala n'obulago osobola kutaninga sayidi ya ddyo. Okonya mu Jinja Hospital. Jinja Main Hospital Children's Unit. Wasa Beka Sento Kagere ne mukasa kivumbi bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.